Amanya gange Robert Kasozi, nkulira emirimu gyonna egikolebwa mu kitongole kya CBS. Sitera kwogera njogera lumu n'olwekyo bwe mba nsazeewo okwogera nti DJ Emma abadde mukozi mulungi, nkikakasa, tanoonya ntalo, anoonya kugatta, yeebuuza bw'abanga abadde alina omulimu gw'alina okukola n'alaba nga waliwo ekibulamu adduka emisinde. Mbadde tukolagana mu bintu bingi nnyo ddala mu famire lwe mbadde nninayo omukolo. Ennaku zino emikolo tubeera na mingi. Emma nga ebintu byange byonna yabimanyi era nga yabitambuza. Ku ssomero ku Mount St. Henry's, Emma nga bwe tuba twaniriza abayizi abapya aba senior 1 ne senior 5, obuvunaanyizibwa nga seetaaga bumujjukiza. N'olwekyo abadde mukwano gwange, abadde mutabani wange. Naye Emma tugenda musaalirwa nnyo. Obulwadde obwamu se twategeezebwa mu December wa 2019. Emma yafuna obuzibu ne ekiwumba n'omutima. Obulwadde obwamuluma nnyo ne tumuddusa emmengo, naye Katonda n'atusaasira n'asobola okutereera. N'atereera n'addamu n'akola emirimu gye. Naye ng'era buli kaseera mugaa nti mutabani wange injini yakwatibwamu, n'olwekyo olina okubeera ng'ebimu obisalako. Oganze ezo nga bwe tuzimanyi mu lubuto, twagenza okuwulira nti ate ku mulundi guno about mwezi nga gumu emabega ne tutegeezebwa nti kirinza Emma zaasangibwa nga zirwadde. Era bwe twamutwala e Mulago ne bamuadimitinga ne batutegeeza nti baali bagenda kukola dialysis and eventually babeere nga bakola ne transplant. Kyatutiisaamu kubanga ku myaka gya Emma ebya dialysis ebyo byali nga tibimanyiddwa. Dialysis atera kubeera nnyo mu bantu abali mu myaka advanced age. Ate n'afunayo second opinion ey'omusawo omulala yamugaa nti nedda bagenda ku administering eddagala era ajja kubanga asobola okutereera baleme kumukola dialysis. Ne tufuna essuubi era yali akomyewo n'okukola nga awulira agenda atereera. Naye bwe yakomawo about 2 weeks ago, mukama we mwana mu kibiina neebuuzaako nanga nti Emma akomyewo naye tukoze tutya, ayagala okukola. Namugaa nti nedda, Emma akomyewo naye aleme kubeera ku microphone yeeti kubanga oganize engeri gye ziri nti zendwadde. Newankubadde ayogera nga tabuukabuuka, naye oxygen oyo n'omukka gwasika nga ayogera gugenda ate mu affectinga. Naye nga twongereyo wiiki ng'emu yadde ayina kutandika kukola wiiki eno. Naye bino ebyenkuuka, ebino ebya kusula mu radio, Emma takusaba allowance olw'okuba ogenda mugamba akole extra hours. Akola mulimo abadde takulembeza ssente, naye nga omutima gwe gubadde guli very rich, ate nga abadde very kind to buli muntu yenna. Naye tugamba kimu nti ffenna ekkubo tujja kusisinkana ne Emma tumusabira famire ye, young family, mukyala we, relative, naye ati naffe tuli part of the family. Emma nze wange Ssebuko abadde ayingira nga bw'ayagala nga bwengambye. Tulina ekibiina kyaffe kya AKL, buli omu abadde amumanyi ekibiina ekyo kuba yabadde nga atu-entertaininga all the time. N'olwekyo tujja musaalirwa nnyo era tusaba omwoyo gwa Emma Mukama agumuze mirembe. Robert Kasozi, nkulira emirimu gyonna egikolebwa mu kitongole kya CBS. Amannya gange nze September, nane ekitalo nnyo ekya DJ Emma. DJ Emma has been a brother to me. DJ Emma abadde surreal. DJ Emma nga taliko kyekubiira, oba oli mwana muto oba oli muntu mukulu, azonga azimukola wano. DJ Emma nga asigala kuwa ekitiibwa kye. DJ Emma abadde mukwano gwange nga muganda wange, nga naye mba nfunyemu ebiyitagaddeko. Era nga muyita n'amutala nga muzungu kakkana, ng'atera okuŋŋamba mayi muzungu ayagala nnyo ebintu by'okaabakaaba, oli so emotional. Nga bwe nfuna ekintawanya nnyinza okulemerwa okigamba mbazirwa tone gwe nkola naye nenkigamba Emma. Nze DJ Emma sina gwe mugeraageranye naye, abadde wanjawulo, musajja wanjawulo. Masonga n'ensonga nnyo ekikadde kye kibadde kinyumira nga of course ndi muto naye nga ndaba obuyimba bukola ki bwali bunyuma wadde ebyambe tubikwata. Ne DJ Emma has been a darling to me. I lost a brother, I lost a colleague. Emma abaddeko ebyokuyigirako bingi.
nga n'ekimu ku byo bwe bwetowaze abadde musajja mwetowaze obudde bwonna ate nga wakabi omanyi ebyo abantu abasinga obungi ebyo ebisinga tebitera kuliraanigana ebyo byowulidde bibiri ng'akuwa ekitiibwa muggwe bw'obozze n'emyaka gyo era kati waliwo ate fe abaakava e Masaka basinga nga batulaba bulala gituyitayita eyo naye nga wogeragirabo noyitayita n'ogwa ku DJ Emma baba kiriwo baba ennaku zino nkyaye so abadde musajja wa lwali nnyo abadde musajja wa mboozi obudde bwonna nga womugwirako Emma ng'abeera happy kubanga omusajja ate okuba abadde tayita buyisi ku museetwe abaddemu n'ebimusomooza ng'omuntu naye nga buli kadde omusanga ataddeko smile ye taggwawo yemu ku bantu ababadde banyumirwa ennyo emirimu gyange n'engeri gye ngikolamu of course senior naye nga naffe abaakajja abagezaako okulaba nga tufuna we tweyigiikiriza tutuule still nga tukkiririzaamu ekyo nakyo si kyangu kyakusanga era abadde akiŋŋamba nnyo ate oluusawamu era osobola okisanga naye n'omuntu okukyatula n'akigamba nakyo si kyangu naye Emma abadde akiŋŋamba nnyo nga ne mba ntudde butuuzi mu programu ye nga bakubira akasema baba webale wakikubye baba webale bwatu nga bwolira njogera nga bwaŋŋamba baba webale naye baba toyagala kuntwalako ku lusaniya mu mbeera y'okusaagirira eyo so bwatyo bwabadde waliwo oluyimba lwa Monique Seka olubayita misiwa abadde alwagala nnyo era biseera bisinga bwabadde ng'akuba ennyimba ezo enkadde ku Lwokutaano olusembayo mu mwezi nga kiba kizibu oluyimba olwo okulubuuka n'atalukuba so omusajja abadde emirimu gye ng'agimanyi nga tagamba olinga mirimu abadde agimanyi okitegeera ate ebiseera ebisinga ba DJs abasinga batono nnyo abamanyi ebyaddala naye ye Emma abadde amanyi ebyaddala ng'ate teyeewanika nnyo ebyo byabana abantu bano abatambula nga bagira bati abadde ali bubezi real nga kikyo kyali nga yeye DJ Emma natandika okumuwulira ng'ali ku 88 katonyeze 8 yalinangako show bagiyitanga Saturday Club Mix yabeerangako ekiro ku Saturday ku 88 katonda natandikira omumuwulira ndi bayirawo emu ku moments zenzijjukira guyinza okuba sigwe mulundi ogwasooka naye mugumu ku mirundi gyenzijjukira okumuwulira ku 88 yali alimu okukuba luyimba lwa Oliver Ngoma lwebayita Bane eyo moment njijjukira nali nva mu club ambiance kukola kozi nange nga gyenkola kati nali nakadde waka nali nyingidde mu kinaabiro mba nfuluma bwenti ekinaabiro nga wali radio ntaddeko nze ndimuwuliriza nnyo wa radio kati nga kuliko oluyimba lwa Bane era nemu ku byenzijjukira bye yali ali mu kulwogereramu oluyimba olwo nayagala Bane Bane kati awa kakasemba yako ng'ali mu kwogera engeri gye bakayimbanga mu bidonga abaana ate nga kyayimba nkimanyi era n'ali mu kulaba vidiyo eno omanyi abantu abaana abo kye bayimbangawo nga kigambo kya Luganda kati Emma yali ali mu kugezaako okutusiigira ekifaananyi ennyimba ezo enkadde bwe ziri ennungi so nemmanyi eya CBS yaleese omusajja mulungi endonga agimanyi nga music amumanyi okumukuba n'okumwogereramu omanyi bye byanjawulo eyo nno nayo talent katonda si nnyingi mu bantu bangi then ngenda okuddamu okuwulira nga bamutadde ku evening cruise ne Pamela Watuwa era obudde ne butuuka Pamela Watuwa n'agenda evening cruise n'agisigaza yekka katonda nannyamba bwe twatuuka wano y'omu ku bantu abanyanguyira ennyo yanyanguyira nnyo ne tukwatagana nintukana okubanga lwabataliiwo nga bakama baffe balowooza ku nze okumutuuliramu era nange bbanga lyempangadde naye mbulamu bwe waliwo olunaku lumu lwessaali wokka olwali lwa Sande ku makya n'antuuliramu mu show yange kitalo nnyo kitalo ddala ekya muganda waffe mukulu wange DJ Emma tazze nti azze mu kiwendo kino ekyokubiri oluvannyuma lwa laadiyo okugiggulawo nga tuvuddeko mu luwumula luli lwe twalimu olwatutwalibwamu naye yaliwo ne mu kiwendo ekyasooka muntu osobola okubanga ddala mwenna mukola wamu naye ng'olina engeri zo eziyinza obutanyumira nnyo banno weewaawo nga ziyinza okuba gwe zizikuwa emirembe naye DJ Emma si ye muntu gw'obadde oyogerako nti engeri ze tezinyumira balala adde musajja nga tanyiiga yeeyabiza buli omu munyumya alina olwali
ate ekyewunyisa ku DJ Emma yadde nti abadde amanyi naye ng'ate afaayo nnyo okwongera okumanya nga ne wawulira ng'olina akantu kookonyeeko mu mawulire ng'awulira alina kyakabuzeemu ng'ajja n'akubuuza nti muganda wange balunabba kino ate kiri kitya ompulidde oyogera ku nsonga eneene eri etya kino kyabawo bulijjo manyi kyaliwo ekiti kati ne mugabana n'okubaganya ebirowoozo wamu badde musajja musoga naye nga maama ye Mugisu ye bw'atyo bwe yabiŋŋamba ate nga musajja abadde ayagala ennyo kabaka era nzijukira olunaku lumu yaŋŋamba nti nze kye nali nfa mu bulamu mu buweereza bwange bwonna kukolerako ku laadiyo ya kabaka nga nti ye kati ke yatuuka ku laadiyo eno yamala kubanga ekyo kye yali agoba ng'awulira akyagala nnyo n'okukyenyumirizaamu nga si gw'ogamba nti omusanga n'akusibira feesi oba n'agyekapya anga aba mwanjulukufu olukulaba awo ne munyumyamu nga muganda wange gitambula gitya ebintu ne bitambula nadda ku gijje naawe nodda ku gijjo Mukama Katonda amuwa ekiwummulo eky'emirembe n'ekitangaalo eky'olubeera kimwakire atebenkere mirembe amiina. ya Sunday Mega Drive nze Walukaga Ssegonja Abdulswamad naye abasinga muntegeera nga Walukaga Ssegonja Kazende boy a serious man don't know say what it is come on again. Nze mbadde nkola ne DJ Emma akalipagano k'ebidduka mu programu ye akatundu akakalipagano k'ebidduka nga nze nkalipotinga okuva ku ground okuwa abantu update y'ebidduka bweri ku nguudo. Nze mbadde mulwadde basabale banjabo menanga mutegeera era mbadde sikyakola ku CBS kumpi mwaka mulamba. DJ Emma abadde ankubiranga essimu nga ndi mulwadde nga ŋŋamba waalu guma Kazende boy beera totya obulwadde bwona obutya ojja kufa bwona obeera ojja kudda tukule ebya ssente ezakufaako ziveeko ojja kufuna endala. Omuntu gwe mbadde nsuubira okuba nti kentereddemu bwe ŋŋenda okusanyuka naye bwe ŋŋenda okubinuka naye amasejjere tubeere bulungi Mukama amututte. Naye ye abadde era kyamufuula DJ okujja atuuka okukyaka atuuka okubika badijja abaaliwo yabala music ayagalwa abantu bonna abakazi n'abasajja abawala n'abalenzi abagagga n'abaavu abaasoma n'abataasoma. Kati badijjezi abalala ensobi gye baakolanga nga bamu baagala kuba music ali mu kilasi y'aba university y'abaki abo because twakaza kuba because yesongola kyolaba nga abantu ku bizinga bamulumiddwa yesongola kyolaba abantu mu paaka bamulumiddwa yesongola kyolaba abantu ku university bamulumiddwa yesongola kyolaba nga abantu mu malwaliro bamulumiddwa abakozi abantu abakola mu bifo ebyenjawulo byonna bamulumiddwa lwansonga nti bonna abadde abatabula bulungi nnyo omuziki. Olunaku lumu DJ Emma namukubirako ku ssimu nga nkola akalipagano k'ebidduka nantankanamu naga nti Walukaga akalipagano k'ebidduka koweereze ku mulundi guno nga kawuli kisembula lwoba tubadde ku siini kwennyini. Ne mugamba DJ Emma nangamba munange waaluka nkubuulire wano tuli bakozi enkya baleeta abakozi abaki abalala n'olwekyo bw'otakola bulungi mulimu gwo bakama abo bajja kutuuka okuga nti Walukaga Ssegonja takyakola bulungi ate abeetaaga okukola omulimu gw'okola bangi. N'olwekyo kuuma omulimu gwo bulungi. Ekyokubiri bw'onoova wano ate era odda mu bantu abo abakuli betuweereza bw'oba wabaweereza bubi ojja genda bagendamu nga bagoba bugobi. Mu myaka ze mbadde musinga naye nambuulira ebintu kumpi ng'ate yansinga ku myaka. Ekyokubiri kye yaŋŋambamu nti tukolera Bwakabaka. Obwakabaka tebulimba bantu. Naye yaŋŋanze okulaba nti okufuna omukisa okujja okukola wano Bwakabaka nkitwala nga ttendo jereere. N'olwekyo nnyina okukuuma. Kaakati nze naafuna nti obubonero obungi ennyo ng'ate gwe Muganda tofuna bulungi. Bwe bumu ku bigambo eby'enjawulo bye yaŋŋamba. Yansangako awo abantu n'abawala babiri nanteebereza okuba nti ndabika mbakwana. Nangamba waalu obulwadde bwa siriimu gye buli waalu Kazende ng'erinnya karakita ya Kazende boy ekutte mu bantu ogenda kufiira wano karakita nga nnene nga togikozeemu ssente abakazi baveeko.
ebyo bimu ku bigambo bye mujjukira. Jolo yasembayo okujja nangamba baba nina wana ekimba kyenfunye era ku Mande bagambe ngenda kujja ngenda bocha kibi ku Mande lwagambye tetutuuse Mukama Katonda alabika naye yali ali mu kutegeka bintu birala nnyo. DJ Emma w'omulla mirembe. Bakozi.